Well, mikono gyange mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Njala kwebaza Katonda yonna gye musinzidde, abatwagaliza birungi nammwe abatatwagaliza birungi, mwenna mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Bwakedde bulungi, twebaza Mukama atutambuza yonna gye tuvudde okutuuka wano olwaleero. Nenjagala okukulisaayo nnyo mwenna mikwano gyaffe be twali nabo mu nkuŋŋaana. Tubadde n'enkuŋŋaana eziri bize, Mukama atuwadde ekisa mu bitundu eyo munda mu byalo. Mukama atukoze obulungi obutali butono, n'olwekyo mwenna be twatambula nabo njagala okubakulisaayo era okubategeeza nti mwesigwa yakola omulimu waffe mweteefuteefu okugumaliriza. Abatulaba wano ebiseera ebisinga tetulina ekifaananyi ffe kye tutambuliramu. Muba olyamu mulina ekifaananyi kye mutulabamu, it's fine, naye ate we tuyimirira okuweereza Katonda ate batuwa ekifaananyi kirala. Ekyo nno nze nkyebaliza Mukama nti oyinza oswala olumu olina kalakita gw'egyolowooza nti gye tutambuliramu, naye ate ogenda okututunulira okutwetegereza obulungi ate noweewuunya bwewuunya. So twebaza Mukama ku lwa byonna. Mbakulisaayo nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Nina ensonga zigenda kubeera ntonotono zengenda okubeera nga njogerako lunaku olwaleero. Ensonga zino zize nzogera kuva we nazitegeerako era nsigala nzija nziremerako nga ntunulira omubiri gwa Kristo generally. Mabega kawo nzize mbategeezaako ku nsonga eza Lwanga ne famire ye. Famire eno sigimanyi genda wala era sigimanyi nnyo, naye nina kimmanyi era kye kino kyengenda okubagamba nti famire eyo omulabe yagirumba, kubanga bwe kiba nti waliwo ekyawula famire, sirowooza nti Katonda asobola okukibeeramu. Bw'aba nga yagatta ate n'amala ajja n'asattulula ye kennyini ng'agamba nti kyeyagatta tewabangawo omuntu n'omu akisattulula. So mbaako n'ebibuuzo bingi bye neebuuza nze nga nze. Bw'aba nga amaze okugatta ate n'amaani agamba nti mbaawodde ate nga yatayagala divorce. So tulina okuba nga twegendereza. Ebiseera ebisinga ensangi zino ze tulimu ng'omubiri gwa Kristo, abantu batandika okulootaloota ebintuntu eby'ekigu ky'eddalu. Alina abaana 4, alina abaana 3, n'amaliriza ng'agamba nti musumba Mukama yebazibwe naloose ekirooto ti Mukama ng'agamba nti ono si ye mwami wange, Mukama ng'agamba ono si ye mukyala wange. Batambudde emyaka n'emyaka, nabbi azaaba alagudde nti oyo ono si ye mwami wo, omwami wo ajja. So ono natandika okusuula obuvunaanyizibwa bwe ewaka kubanga bamulaguddeko omwami omulala ajja, nabbi alagudde era n'ekirooto kivuunuddwa. So ekkanisa ya Kristo ebonyeebonye ddala mu nsonga z'obufumbo. Kkiriza gaana abalokole 100% ffe tukyasinza okubeera ne marriage breakups nga ku 100 ojja kwesanga nga tuyinza okuba tuwezaako na 80 or 75% breakups mu kanisa. Ekizibu ogenda okukisanga mu Bakatoliki, ekizibu ogenda okukisanga mu ba Seventh Day, aba Protestants, aba Jehova, kizibu. Naye eno muffe mu kanisa ya Kristo breakups ezo mpitirivu nnyo obungi. Lwaki? Kubanga ye omulabe yamanya awo wakwata ekkanisa ya Kristo, kubanga obufumbo bukwataganye n'omubiri gwa Kristo. N'olwekyo nze nsigala mbagamba nti omuntu yenna oba obuweereza bwonna obweyimirira okwawula amaka oba obuweereza mbasibukiririzaamu, ago ge mazima ga Kristo. Tusanze ng'ensangi zino amakanisa gakoze omulimu munene nnyo ate okumenya amaka. Kino generally kisimba ku mutundu yokka
abula n'amakanisa amalala obuweereza obulala obuli eyo munda. Naye am spearheading Mutundwe kubanga eyina ekifaananyi kyebawa ate eri munda ng'erina ekifaananyi kirala kyeri mu kukola. Ekyo nkiddamu era nga sikirumamu ekifaananyi kirala. Era ekintu kino kigenda maaso Mutundwe ekinamu omukono. Era n'abakulembeze baakyo bakinamu omukono. Naliwo natambula n'engenda Mutundwe awo bangi tebantegeera. Naliwo natambula nendaba buli kimu ekitambula nenoonya abantu be nali neetaaga okunoonya nembafuna. Gwe kwata bukwasi bigere ebyo gende Mutundwe noonya omusajja ayitibwa Lwanga bamukazaako erya engineer bamumanyi nga engineer nava enviiri ku mutwe. Omukulu omu bwe yaŋŋamba nti onoonya oli omusumba mbagamba mundagaali luddawa nga ye yennyini. Kakati nenoonya ne Jackie Nalubwama. It's unfortunate nti Mutundwe mukimanyi bulungi nnyo ddala nti amaka ga Lwanga gali mu kuyulikamu era nzize nkibagamba kuva dda era nga mbategeeza nti okuyulika kw'amaka gaabwe mulina responsibility ku nsonga eyo. Naye byo byonna nga bizza ebbali. How does one become a pastor mu buweereza bwammwe? Ngenda okukizuula nga Jackie Nalubwama is now a pastor, ali addressed as a pastor. Ne Muzeeyi Lwanga naye ali addressed as a pastor. Bible esomesa mu kitabo ekiyitibwa ekya Timoseewo ekyokusatu n'olunya olusooka nti kyesigwa. Timoseewo ekisooka 3 n'olunya olusooka kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulabirizi yeegomba omulimu mulungi. Naye olw'obudde njagala tuddukeko ku lunyiro lwokusatu olwokuna kale. Timoseewo ekisooka 3:4 afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Tutunulira emu ku principle esimba omuweereza oyo yenna abeera yeegombye omulimu ogw'obuweereza era omuntu yenna abeera yeegombye okuyimirira mu mbala ey'omuweereza. Bw'abeera nga mufumbo tutunuulira embala eno. Bw'aba nga mufumbo olunyiriri luno lujja eri abo abafumbo nga baweereza era nga beegombye omulimu gw'obuweereza. Timoseewo ekisooka 3 n'olunyiriri olwokuna n'olwokutaano afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Then mwena mukimanyi bulungi nnyo, Mutundwe yonna mukimanyi bulungi nnyo nti Jackie Nalubwama akola omulimu ogw'okuyuzaamu amaka ga Lwanga. Kiri open, Mutundwe yonna tewali atakimanyi. But still again mukitegedde nti Lwanga naye amaka ge gamulemye okuhandolinga era case muzimanyi bulungi nnyo. But you deliberately continue okupushinga abantu bano bonna babeere ku same lane eya pastoralship mu buweereza obwe Mutundwe. Ekibuuzo, omuntu bw'alemerera okujjanjaba ennyumba ye anaayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Kino n'ekintu kijja deliberately nga mukikola mukimanyi era nga mumanyi n'obubi obukirimu. Naye ekibuuzo kyembuuza, mwoyo ki oguli emabega wa bino byonna? Amaka gano gali mu kusaanawo nga mulaba. Nenjala mbategeeze nti muli responsible ku nsonga zino. Bwe gataddangu muli responsible ku nsonga zino. Naye ate mujjukire nti nammwe mulinayo abammwe abayingiddeyo mu bufumbo era mubategekera ebirungi, mubaagaliza ebirungi era musobola okukola kyonna ekyetaagisa okukolebwa okuleka nti n'amaka g'abaana bammwe mugataasa. Naye mukoze ekyokutaasa ag'abalala. Mbaagala nnyo. Nze Nicholas.
komawo abankumire miraba.